Pichi zino pressure cooker mulimu amaflaska mulimu enkoba z'amazzi generator byonna bingi amazepiki obufulaska temwategeddeko kujjamu maali yammwe yategedde naye nga taliiwo katate nga nze mbeera kajjansi. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority bakutte olunaku olw'ekkumi nga bakola ekikwekweto nga basenda abo bonna abeesenza mu lutobazi lw'ekitoogo kya Lubigi era nga ne leero batandikidde we baakomye olunaku olw'eggulo. Amakanda bagasimbye mu bitundu eby'Ennansana Namuŋŋono okuliraana essundiro ly'amafuta erya Starbex ng'abatuuze abalinaanye essundiro lino balabiddwako nga baazira n'olw'ebintu byabwe ebisaanyiziddwawo nga n'abamu bazirise. Mu byonooneddwa mubaddemu ofiisi za NRM nga ssentebe wa NRM ow'Abataasa Makasi mu Kasasa yennyamidde olw'ekyo ekituuseewo ng'agamba nti ku myaka 65 gy'amaze ku nsi gyonna gimusaze kuba talina kyasigaza. Ekyo ekizimbe kubaddeko ofiisi ya movement, kubaddeko hotero, nswadde nnyo nga chairman wa movement okola bino ewange. Nze naalibadde mbuulira abantu nga bwe tubabembereza obulungi bwa gavumenti yaffe. Naye nabibabe byange byonna babigoyezza biringa katogo. Naye bwe mbaga nti omulembe gunsaze ku bintu byonna nga bindi muto mu myaka gye nnina. Abalala mwe mubadde bannamukadde betusanze nga basobeddwa eka ne mu kibira nga bagamba nti kati basigazza Katonda yekka abeeko ky'abakolera ng'abamu ku bannyini nnyumba eziyiriddwa ng'abatuuze batulaze empapula kwe bazze basasulira obusuulu naye nga mu kiseera kino basigaliddewo era nga gibadde miranga nakwaziirana. Maze emyaka 5 ne leero bagimenye n'ebiwandiiko tubadde tubireese. Maama yatwakula na single mom nga yatulabirira nga n'atulekera wano ewaka. Kati tubadde tulwanako tulabe nga bidda naye biganye. Bintu byonna babimenye, bintu biri bweru, tetulina wakutandikira, tuli banaku. Bibi n'ebintu byaffe ebitwogerako nti twagulawo. Era nina wembijja we twali twabitereka kubanga maama waffe yatuleka nga tuli baana bato. Tetulina kyakukola naye tusaba ku buyambi bambi. Senga batufunidde we tubeera tisiko ne tukubawo ebipande naye tetulina kyakukola bambi mututaase. Tetulina taata ku nsi tuliwo nga bw'otulaba era tugenda oba ku maswiti tetumanyi we tutandikira. Abatuuze abalala bongeddeko nti Nema yandibadde ebaliyirira oba okubategeezaako mu budde ne basobola okuggyamu ebintu byabwe kuba ebifo byabwe baabigula na nsimbi. Piki zino pressure cooker mulimu amaflaska mulimu enkoba z'amazzi generator byonna bingi amazepiki obufulaska. Nali ndi eyo nga nagenze kuyiya kola ngenda okudda okwaffe tebateekerako X oba okiwulira nga tuli masa aliko ki X naye tuli kati kubaffe maama waffe wuno ndi myaka 3 maama waffe watuzaalidde. Mu bifo ebitataliziddwa mwe mubadde n'ebyo ebisanyukirwamu ng'abamu bategeezezza nti emaali yaabwe yonna eyonoonese oluvannyuma lw'okumenya ebizimbe byabwe nga tebaliiwo ng'abamu bazirise ate ng'abalala bakiraba kuba emiranga nga bwe beevulunga mu ttaka. Emaali eyonoonekedde ddala ntaasizzaako ntono. Liteiro shopu yange ensooka ebadde wali endala yino wano naye munnaye eyonoonese. Baleese obuzibu nti bazimbyemu ne batuleetera obuzibu buno bwonna. Agamasanyalaze batusasula. Ekino kinja kiwulira nga mwana mawulire. Layini y'amasanyalaze yatusasula kebe nga lutobazi kebe kibuliwa muto yaliwo yamusasula kuba twasiŋŋanibwawo. Olidde ne batugaana ebintu bino. Tozimbamu toteekamu kintu kyonna kiwanvuwa tosimbamu miti naye kozesaawo nga gwe nannyiniwo. Waliwo munnabyabufuzi amanyiddwa nga Mubiru James atuuseeko mu kifo kino n'ategeeza nti wakuwala awala ab'ekitongole kya Nema abakube mu mbuga abantu bano basobole okufuna obwenkanya nga bwe kikolebwa ku banoonyi b'obubudamu. Ngenda kulondola famire zino era nga munamateeka ngenda kuwaayo nero faamu yange okulaba nti abantu bano eno bafuna obwenkanya. Tugenda mu kkooti
Ye omwogezi w'ekitongole kya NEMA William Lubuulwa agamba nti abantu bano baabalabula dda bave mu lutobazi lwa Lubigi wabula ne beesuulirayo gwa Naggamba era ng'alabudde abo gye batanatuuka okwesega nga bukyali kuba bakyagenda mu maaso n'ekikwekweto kino okutuusa nga Lubigi yonna gy'akoma ayeruddwa. Olwaleero tujjuze ennaku eziwerera ddala 10 nga twatandikira Busega ku roundabout nga tutambula tudda muno. Tuyinza n'okusibira ebweyogerere kubanga tugoberera lutobazi luno. Naye nga ekitambuze ekyo twagalira ddala tugenda tugoberera we twateeka maaka zaffe olutobazi we luyitira nga tujjawo buli kintu buli muntu eyeesenza mu kifo kino nga tali mu mateeka. Tugenda tugoberera we twateeka maaka zaffe olutobazi we luyitira nga tujjawo buli kintu buli muntu eyeesenza mu kifo kino nga tali mu mateeka. Ono era alambuludde ne ku nsonga y'essundiro ly'amafuta erya Starbex ng'agamba nti bakizudde nti bannyiniryo balina empapula ezibakkiriza okukolera mu kifo kino kyokka nga bakyazeekenneenya n'abakungu abalala. Starbex baafuna approval, baafuna olukusa okukola bye bakolerawo okuzimbawo baalufuna mu mwaka 2017 nga tonaana kutuuka mu New NEMA. N'olwekyo bali mu butuufu tebali mu lutobazi wano. N'olwekyo saalyagadde ensonga kuzitunuza Starbex kubanga ye yajja mu NEMA n'afuna olukusa. Naye nga abakugu baffe bakyetegereza fayiro eyo bongere era bajja kubanga batutegeeza ekiddako. Ayongedde n'akkaatiriza nti yo poliisi y'e Nansana Lubigi yakumenyebwa era ng'abakulu bonna baategeezeddwa dda ku nsonga eno. Ssama yaffe eyo eraga nti poliisi kituufu ejja kuvaawo era bannaffe abo abamanyi ekigenda mu maaso. Baddereva wamu ne bakondakita mu paaka eya Nansana Municipal Taxi esangibwa e Namuŋŋona mu bitundu ebya Lubigi baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omu ku batandisi ba paaka eno Tumusabe Fred Kalisti okukubwa pressure n'afiirawo nga kino kivudde ku bikwekweto bya NEMA ebigenda mu maaso mwe basendedde paaka yaabwe. Omu ku batandisi ba paaka eno mu biru Kevin Masannyalaze ategeezezza nti munnaabwe ono baasoose kumukweka bigenda mu maaso olwa pressure z'abadde nazo kyokka nga yamaze n'abitegeera ekimuviiriddeko okukubwa pressure emuttiddewo. N'ekyennaku munnaffe omwe twagula ettaka lino pulesi emukubi yakoze eki afudde olw'embeera eno eriwo okuba nti batumenye. Tutuseeko mu maka g'omugenzi agasangibwa e Namirembe Lubaga ng'eno tusanze Miranga Nakwaziira n'okuva mu Benganda nga nnyina w'omugenzi niyo Saba Eritokia ategeezezza nti mutabani we amaze ebbanga ng'atawanyizibwa ekirwadde kya pressure nga yabategeezezza nti agenda mu ddwaliro kyokka teyatuuse n'afiira mu kkubo ng'ono naye agamba nti byonna ebibadde bigenda mu maaso eby'okumenya paaka babadde baabimukwese. Tumaze okulya emmere tugenze kulanga yenna agoota tusitudde musitule wano nga tumutwala mmotoka. Alubaaliwo yabimugambe neffe twetwabimukwese. Abamu ku bakulembeze ba paaka eno betwogeddeko nabo batutegeezezza nti Kalisiti baali baamukweka ensonga zino olw'obulamu bwe kyokka waliwo abaamukubidde essimu nga be baavuddeko obuzibu. NEMA bwezze esalamu paaka eno kirabika kimuleetedde ki shock naye ng'ate ekirala NEMA ye yatukkiriza okukola ekintu kino era certificate tukola ki tugirina.